mwe abakunga ab'e Masaka, Madam Field Commander, kino nkyogera mu lujjudde lw'abantu, mugende mu maaso nga mukunga. Tewali ayina buyinza kubayimiriza kunga kuba yandibadde abayimiriza twamuyimiriza. Mpulidde omusumaali ogunkolokota ku mutima nga ndaba Frank yafa yapayinga the ultimate price nga talina kifo we yesimbye, talina kyayagala n'ekimu wabula ensi ye okutereera, era nga yeewadde ekyo n'ekibawo kibeewo. Lazima abo abantu be yali yesize be twali twesize ffenna batuuke mu bifo ebyo bakyuse obulamu bwaffe. Kyanaku tinaabamu tebakyasobola yadde okuwayo eddakiika 5 okujja okusabira Frank Senteza. So njagala obbeebaza mwenna abawaddeyo obudde ne mujja ne tusabira muganda waffe Frank. Kitegeeza kinene nnyo ku struggle eno, kitegeeza kinene nnyo eri abo abaana bazinkulubuse bakisaati ffe be tuyita ba foot soldiers. Kitegeeza kinene nnyo, mwebale nnyo, mwebale buto. Frank simbo y'abantu ba bulijjo. Abantu ba bulijjo naddala mu byobufuzi beebo abakusulwa mu bbanga tumuleese, beebo abasibwa mu kkomera, beebo abattibwa, beebo abatulugunyizibwa ngera Frank. So olunaku nga luno nga tumusabira, nsaba ne baganda baffe abalala Bakanata Muhammad n'abalala batamanyiddwako mayitire, bamacete abali mu kkomera, n'abo bakavaayo naye nga banansinga biwundu abalanga Olivia Lutaya nga babataddeko kistampu ekyekikolobero ne babakkiriza emisango gye batazza. Tubase mu ssaala zaffe, Omukama abagumye abongere essuubi nga 3 Desemba ne batuyoola ffenna banange babaza mu kkomera ba Edi Banubia n'abalala paka emyezi 7 nga giyiseewo ze banzaka abakulembeze abamu ne babalekawaawo nga meka nga 3 Desemba naye nga 2 January wali wayiseewo ennaku meka? Wali wayiseewo ennaku meka? 3 nga 2 January abamu ku bakulembeze abandi ku Lusegere baali mu meeting ne Museveni nga bateesa. Yensonga lwaki mbagamba baganda bange mubeere ba mazima. Ekifo kye baalimu nga bateesa baali bakiyita Chobe Lodge. Sijja babuulira baani naye nkakasa engeri gye njogedde ekifo bo bakitegedde nti nakimanya. Mwe aba People Power, mwe aba NUP temuggwaamu ssuubi, ensolo ku kizigo kweri. Mumpulira, njagala obazzaamu amaanyi, buli kimu kiri ku saidi yaffe, amateeka gali ku saidi yaffe, abantu bali ku saidi yaffe, Katonda ali ku saidi yaffe. Kati ki ekigenda obalwanyisa? N'emyaka giri ku saidi yaffe, emyaka giri ku saidi yaffe. Kale nno bye mukola byonna mubikole nga muyina essuubi. Bwe muba mutambuza enjiri y'enkyukakyuka mugitambuze nga muyina essuubi, kubanga buli kimu kiri ku saidi yaffe. Mwe abakunga nsemberayo ddala ab'e Masaka, Madam Field Commander, kino nkyogera mu lujjudde lw'abantu, mugende mu maaso nga mukunga. Tewali ayina buyinza kubayimiriza kunga kuba yandibadde abayimiriza twamuyimiriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye ntwala omukisa okwebaza Bishop waffe Bishop Silvers Jumba n'abakulembeze baffe wano mu Cathedral olw'okutukkiriza tujje wano
nga tujjukira muganda waffe Frank. Kino tukikola olw'ensonga ziringa 3. Okusookera ddala okujjukira muganda waffe Frank Senteza. Ekyokubiri okugumya famire n'okusigala obumu nabo kikulu. Ekyokusatu kwe kusigala nga tubanja obwenkanya ku lwa Frank Senteza, bannaffe abalala abaatirimbulwa, abali mu makomera awatali musango, abaawambibwa, abatulugunyizibwa. Obwenkanya kintu kikulu nnyo. Weewaawo Bayibuli etuyigiriza okusonyiwa, era kikulu ng'Abakristu okusonyiwa abo abatukola obubi. Oba omuntu akukoze eki n'omusonyiwa. Naye nze nzikiriza nti okusonyiwa tekuggyaawo kubanja bwenkanya, kubanga obwenkanya kiyamba okutangira omuntu omulala yenna eyali agadde okukola ekintu ekimu oba ekirala. So tukyabanja obwenkanya ku lwa Frank Senteza eyattibwa ne bannaffe abalala abattibwa, bannaffe abali mu makomera awatali musango, bannaffe abaabuzibwawo, abatulugunyizibwa. Tubanja obwenkanya, twetaaga obwenkanya ku nsonga zino, kubanga bwe tusirika tulekera okubanja obwenkanya bajja kulowooza kiryoke tewali buzibu, ne ku luno baddemu basigale nga bakola ekintu kyekimu. Twagala babeerewo ekkomo ku nsonga zino. Kyovudde olaba tubanjiza ddala obwenkanya, era nkakasa ne Mukama ateekamu stampu kubanga naye ayagala obwenkanya. Emisa gye twasooka okubeera nayo nga tujjukira Frank Senteza, Maama Frank oyo yakola ekintu, yawaayo ebirabo ebya pulezidenti waffe, naye mu birabo ebyo yamuwa akasengejja. Amugamba nti kano akasengejja ka pulezidenti Kyagulanyi, era n'amugamba genda osengeje abakulembeze, genda osengeje abantu abakwetoolodde. Awo nno Maama Frank kirabika yalengerera wala, era bangi abatasobola kuyita mu kasengejja ako. Abo abatayita mu kasengejja ako naye wano tebaliwo. Waliwo statement eyafuluma ng'etuyimiriza okunga Masaka, okungira ekibiina. Nze omu era y'ensonga lwaki nze field commander eyagamba nti tulina okungira ekibiina, kuba ekibiina kyetaaga bantu, nga tewali bantu tetulina kye tuli. Mwe abakunga ab'e Masaka, Madam Field Commander, kino nkyogera mu lujjudde lw'abantu, mugende mu maaso nga mukunga. Tewali ayina buyinza kubayimiriza kunga, kuba yandibadde abayimiriza twamuyimiriza. Mpulidde omusumaali ogunkolokota ku mutima nga ndaba Frank yafa, yapayinga the ultimate price, nga talina kifo we yesimbye, talina kyayagala n'ekimu wabula ensi ye okutereera, era nga yeewadde ekyo n'ekibawo kibeewo. Lazima abo abantu be yali yesize, be twali twesize ffenna, batuuke mu bifo ebyo bakyuse obulamu bwaffe. Kyanaku tinaabamu tebakyasobola yadde okuwaayo eddakiika 5 okujja okusabira Frank Senteza.